Onagamba nze n'omwami wange twateekawo omutemwa buli mwezi ogwa ssaddaaka. Naye bba wange yalekawo omulimu gwe n'atandikawo bizinesi ye. Era nga okuva olwo tufiiriddwa ebitundu nga 95 ku savings ze twakolanga. Era ng'alemeddeko obutalekaawo pulojekiti eno empya gy'atandise. Tulina abaana basoma era nga kati tukyapangisa, tuli mu apartment. Yadde nga ssente eziva mu pulojekiti tezitumala ku nsaasaanya yaffe, nga kati tutunuulidde nnyo ezo twajja tuterekawo zikyaliwo. Naye bba wange ayagala twongere ku ssaddaaka yaffe eya buli mwezi. Naye nze nagaanye, kati amunenya olw'okugaana. Yagamba kale otuba twongerewo katono olw'embeera gye tulimu. Kati abuuza nti obusiraamu bwogera ki ku mbeera eno? Nti buli omu agamba okukendeezaako alina ensonga eyinza okulaba nga sente zibakendeddeko, oba ayinza okulaba nga ayinza okulaba nga ayinza okubeera nga alaba balina ebyetaago bingi, abaana basoma nga bw'ayogedde bapangisa naga tukendeezeeko. Ayinza okuba nga alaba tamanyi bukulu bwaki bwa ssaddaaka, kati n'agamba nti tuwongereko. Naye ayina ki ensonga zaga nti alaba obukulu bwa ssaddaaka. Ya bna Adamu anfiq alayka, mwana Adamu waayo nkole ki? N'alaba empeera empitirivu ennyo eri mu ssaddaaka. N'alaba nti okuwaayo tekuyina kyekukendeeza, ate buwaayo n'emigaso miki mingi. Kati abantu bwe batyo balina kutuula bakkaanye balabe ekisinga okuba ekyomugaso gye bali. Fi diinihim wa duniyahum, mu ddiini ne mu akhira. Balaba nti ngeri tukendedde tukendeezeeko batwongereko. Bebalaba nti bakyalina obusobozi n'embavu nga bagenda mu maaso, naye ng'ekisinga obulungi ekuba nti bagenda mu maaso n'ekyo kyebeeyama baba bakyalina obusobozi. Ma naqasat sadaqatun maalan qat, saddaaka tekendeeza ku ssente n'akatono, illa zaadatu wabula ekola ki? Ejyongera bwongezi. Naam.